Neyanziza nnyo SPD ne mwanyinaza Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Asol TV. Tubali tubamisinga nnyo tubakulisaayo ku lugendo lw'emubako olw'ennaku ebbiri. Twebaza Katonda nti ate tukomyewo nga ttiimu omusuzi okulaba ate nga tutwala ebintu ebyenjawulo mu ggwanga. Abatwala ebyokwerinda abakulembeze mu kibuga Mukono nga bakulembeddwa mu ofisi ya RDC Hajati Fatuma Ndisaba Nabitaka bawuniikiridde bwe batuuse mu katale akakame Valley Market olunaku olw'eggulo nga abamagye nga betekeratekera okuza olunaku lwabwe olwa Talehe 6 babadde nga bazze okulongoosa mu katale kano ate batuuse mu ekitunda ebyennyanja n'enkoko bwe bakiguddeko ng'obukyafu obuli eri n'ekivundu ekiri ate be baana baliwo. Bano ekyasinze okubajja mu mbeera kwe kusanga envunyu eziteevunya mu kifo wennyini we basalira enkoko astaako n'okulongoseza ebyennyanja ate bapakingira abantu ekyatabudde omubaka wa president saako n'abatwala ebyamagye ne bagamba nti abatwala ebyobulamu mu kibuga Mukono olukiiko olwa munisipaali tebakoze kimala saako n'olukiiko olw'akatale akakame Valley Market ate okuuma obuyonjo mu katale kano balaze okutya nga bagamba nti ate nga bali mu kulwanyisa mpox ne Ebola ate boolekedde okufuna ekirwadde kya dysentery nga kivudde mu kitundu kino kubanga awasangiddwa envunyu zino eziteevunya enkulu wabadde kumpi n'ebifo ate nga batundirawo emmere oba nga waliwo oburestaurant bwe bafumbiramu emmere era wano RDC yalagidde mangu bekikwatako abatwala ebyobulamu okuyingira mu nsonga eno sinakindi ebikitundu kino kisooka ekiggalwe paka abakikoleramu bwe banayiga obuyonjo. Katulabe embeera nga bwe yabadde mu kifo ekyo we basitemera enkoko saako n'okulongoseza ebyennyanja bya pakingira abantu mu katale ka Kame Valley Market. Tulina public health officer owa Mukono municipality naye tayinza kubanga akkiriza abantu bano okubanga bakolera wano okusala enkoko n'okuŋŋaanya ebiva mu byennyanja naye ekifo ne kisigala nga kikola bwe kino kituuka n'okuzaala ebiwuka ebikulu ebifaanana bwe kitegeeza nti abantu baffe abagula enkoko mu katale kano abagula enkoko ensale bagula bulwadde buno. So kino ekintu kikyamu ne management y'akatale tugisaba ekwatagane ne Mukono municipality okulaba nga buli nnaku bbiri ebikyafu ebiva mu nkoko ne mu byennyanja bikola ki bivaawo. Central Division bw'eba ekola ne mutazanga we tuli because fe monitoring ne mutakozesa office zaffe kubanga tetwandibadde n'ekyo tetwandibadde na such a thing mu katale ate nga mwe tuli offices ngule. These are things we are here to. Waliwo kye tulabye wano ekitali kirungi kye tusanze. Abantu baffe midaala gyaffe bantu bayonjo era nga bulijjo bwe babeera naye waliwo ekifo kye tusanze nga si kirungi nga bwe mukirabye nammwe mwenna. Bannange kino kyekivaako endwadde mpox n'endwadde endala zonna abantu baffe ziggweera mu bujjanjabi. Bwe batyo abakulembeze nga bemulugunya ku bukyafu obwajjudde mu kifo kino wabula bo abatwala ekitundu kino abamu ku bakulembeze mu katale bagamba nti obunafu buli ku bavunaanyizibwa okuyoola katale okuyonja kasasiro aba Mukono Central Division ne Mukono Municipal nga bagamba nti kitwala ennaku bbiri ku wiiki okujja okunona ebintu ebyo mu katale. Waba RDC n'agamba kino si kyekyekwaso bandibadde wakiri bafunayoko ku ddagala erigira nga litta ku nvunyu ezo kubanga bapakinga byakulya oba bakola byakulya ate ebiyinza okuviiramu abantu ate okufuna obulwadde nga babawa ssente ate aba ne batwala endwadde ewaka. Bwetembeera bweri mu katale ka Kame Valley Market ddala mu section etunda enkoko n'ebyennyanja olw'envunyu eziteevunya. Over to Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.